Namu byonna tusaasira nnyo muganda we Eddie Kenzo so sad kibi nnyo okuviibwako muganda we ate jjukira Eddie alina baganda be batono ate tubadde nga tumulaba yabondinga nnyo nabo. This was so sad. Ku myaka egyo emito omuntu nattibwa bw'atyo so very sad. Obubaka bwa Wuma buyinza kuba butya mu obubaka bwa Wuma era munnange tusaasidde munnawuma munnaffe ate one of the founders okuba nga bambi afiiriddwa muganda we kitalo nnyo kitalo ddala era Wuma omusaasidde nnyo bambi naye nga n'okunoonyereza kwennyini kwatandikiddwako dda era poliisi temanyi akawungeezi kaire jakuweddwa katusabe bambi the family katusabe family efune justice. But that wasn't nice. It was a total murder. Eddie Kenzo alina okuyamba. It's not nice. Kitalo ddala twawulidde amawulire gatuusisa bulungi. I personally kubanga actually ffenna tukimanyi nti Eddie Kenzo has bambi few of his siblings but okulaba nga ate afiiriddwa muganda ku myaka gy'emikono it really hurts. Talina bazadde bazadde be gye mikwano gye his best friend okulaba nga atuukiddwako ekintu kino mu kaseera kawe. It's very sad. Era nsaba Mukama amuyambe era ne gavumenti emuyambe afune justice abatutte obulamu bwa muganda we abakoleko ng'obuyinza bukola ki babulagira. But it's so sad he's down. Yeegumye mulaba yeegumizza ng'omusajja but I believe when everyone goes he's going to break badly. Ekyo ffe ng'abawuma baami tutuuse okusasira kwaffe gyali era tugenda kweyongera okubeera nga tumulamu. Gwe one of artist abasinga okubeererawo bannaabwe nga bafuna obuzibu atwakulabako wali mu biseera bya Red Grace wayiwawo omubiri gwonna. Is it because oli member wa Wuma oba it's about you? No, it's not. Kino tekyetaagisa kubeera member wa Wuma. Ekiba kigudde ku muyimbi munnange kinkwatako whether Wuma member whether not. Family tuli kika kyekimu nakyo ekintu ekiba kituuse ku muyimbi yenna kabeera ani kiba nange kinkwatako kubanga tomorrow kijja gwewange enkya kijja gwewange era n'omuyimbi oyo ajja kujja akolaki adduka ate kyabuntu ne mu buwangwa bwaffe mulirwanaawo afiiriddwa olina okugenda okuzika yokowaaka kati for example Eddie tulinga nga abali mu factory mukozi munnaffe kati gwe mukozi munno bwafiirwa ku mulimu tomukungubagirako tomuziikirako so kino kyaffe fena tekiriiko Wuma tekiriiko kizibi abibiina muyimbi munnaffe. Florence nga tumaliza abantu abatwalira amateeka mu ngalo kuba ne munnaffe bamusse just bakutwalira amateeka mu ngalo. What message could you give to the people or to the government? Government and the people. As as now at the government kuba abantu bangi bayisibwa mu mbeera nga brother yayisibwamu munnange ekintu ne baba nga abakitandiseeko ate mwattu ne kikomaawo. Kyenyinza okusaba leero bambi wabeewo initiative bayambe muganda waffe atakisi bazuule amazima. Honestly n'omuntu atayagaliza munne mirembe ndowooza yandibadde aweebwa akyalina ofuna. Abantu abo nabo bwe banaabafuna babawe kye basaana. Si promoting injustice naye pain abantu bayiseemu nnyingi ng'odyeko ne Eddie Kenzo. Many people losing their beloved ones naye tebafuna justice. Mbadde nsaba ab'amateeka baveeyo mu butuufu bakwate ensonga eno mu butuufu bwayo nga tebaliiko kwekubirira. Naye nga Eddie Kenzo Mukama akumye nga bw'oli omusajja omukkiriza Allah yagaba ate era yajjawo nsaba akumye. Kaliba. Saidi
jangu tugende. Musoka